Bannamateeka ba Kitutu basabye kkooti ku luno abajulizi be baleese basangemu omuzinzi okweyimirirwa omuntu waabwe nga bano bongeddwa ku mubaka wa Mbale wa Mbedde South Court bwe yakkiriza yekka ku bana abaali basooka okuleetebwa. It's our prayer that we address the question of sureties for A1 if the court may indulge as we prayed for today's date for that purpose. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya teruwakanyizza kusaba kwa kweyimirirwa kuno wabula ne basaba kkooti okumuteekako obukwakkulizo obw'amaanyi bwe banga ekkiriza okusaba kwe okw'okweyimirirwa. Reiterate our earlier submissions in respect of stringent conditions in the event of grant. Omulamuzi bino oluwedde naawe ensala ya kkooti ku mwannyina wa Minisita Kitutu Naboya Kitutu Michael era ng'omulamuzi ategeeza ng'abajulizi abaaleetebwa nti bamatiza kkooti era n'amulagira okusasula obukadde 3 ez'obuliwo ate bo abamweyimiridde obukadde 10 ezitali za buliwo. This court hereby grants A3 Naboya Kitutu Michael bail. Ku nsonga ya Minisita Kitutu omulamuzi ategeeza nga ne bano bwe balina ebisaanyizo ebimala okumaliza kkooti okweyimirira Kitutu era nga naye amulagidde okusasula obukadde 10 ez'obuliwo baba mweyimiridde buli omu obukadde 200 nga nazo si za buliwo era n'ebyapa bye yasinga mu kkooti byakusigalayo ng'omusingo mu kkooti eno. Bail is granted to A1 and for any clarity today's sureties are going to be added onto the one that was admitted at the last sitting. Omulamuzi oluvannyuma ayongeddeyo okuwulira omusango n'okutuusa nga 27 omwezi guno era nga ku luno n'omuwawaabira ow'okubiri Abaho Joshua lw'alina okujja mu kkooti ng'omulamuzi bw'ategeezezza. Oluvannyuma lwa kkooti lwogeddeko n'abamu ku bagoberera omusango guno okubadde olw'oludda lwa Kitutu nga bakulembeddwamu munnamateeka we Eby'amabaati Jodi abadde abasanyufu. Honorable Minister omuwadde bail kkooti egambye ate ajja kuteekako miliyoni 10 ku akaunti ya kkooti ate abamuyimiridde 5 bonna bajja kusayininga bondi ya miliyoni 2. Minisita Kitutu ne mwannyina bavunaanibwa emisango egyekuusa ku bulankanya amabaati agalina okuweebwa ab'ekkalamojja abavudde mu bunyazi bw'ente. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.